Yes, osobola okwagala omuntu ku mutima n'owulira nga feelings zikutta, olina love gyali nyingi. Naye bwe kituuka ku ky'okuba nti oyagala okuyingira mu relationship egenda okubeera empanvuko, otandika omutima guno okukkiriza nti ddala gwagala omuntu ono gumwagadde, naye nkusaba okozesa obwongo okola decision. Obwongo bulowooza, obwongo bufumiitiriza, obwongo bwekenneenya. Omutima terina kimu kye gukola ku ebyo. Omutwe gujja kweyimirira nnyo kubanga ojja kuanalyzinga omuntu ono. Olina by'otandika okulengera nga red flags n'ozeetegereza, omutima tegugenda bikola. Y'ensonga lwaki abamu ku mmwe mugwa mu mukwano n'otandika okugamba nga bimaze okukutabukira mu maaso eyo, n'ogamba ekibi nali mwagala nnyo. Awo we wali obuzibu. Kiryoke okwagala omuntu n'okumwagala ennyo kiryoke. Naye bw'otajjukira ku consultinga bwongo obwo nti ono gwe njagala ennyo, ng'alina obubonero bw'omuntu ali manipulative, n'asobola okustandinga naye mu relationship egenda okuwangaala. Obwongo bwo n'otabubuuza questions bwe zityo, njagala okukutegeeza nti ogenda kubeera mu biwoobe mudda. Naye singa osobola okwagala omuntu kituufu ku mutima n'omwagala, naye ate n'okonsultinga obwongo bwo ng'olina obubonero bw'olaba, ate n'osalawo obutekkiriranya n'ogamba akabonero ako nkalabye ne ka red flag kano nkalabye, ssebo wadde mbadde nkwagala oba nnyabo wadde ku mutima gwange mbadde nkwagala nnyo, but kino sikicompromisingako na kino sikicompromisingako, n'otambula makubo go n'ogenda, ojja kuba owonya amaziga ag'omu maaso eyo. Obuzibu bwe buli nti abantu abasinga decisions muzikozesa mutima, feelings, emotions. Ekibi mwagala ne bagamba kino na kino, ekibi mwagala. Okay. Onoogenda otandika okwagala oconsulting omutwe ng'already ebintu biri down for you, nga tonakola decision ya kusigala na muntu ono mu relationship gy'olowooza nti egenda owangala emyaka n'emyaka. Nkusaba olowooze ku bwongo, obuconsulting, feelings ne emotions osooka ozizze ebbali. Kakati odde ku bwongo obugambe muganda wange, kakati tulina decision ey'amaanyi okukola. Wano olaba otya? Omusajja ono mutunulidde, ndabika red flag wano, olowooza tuyitawo? Ndabika red flag akokubiri, tukole tutya? Mbuuzizaako kuba nsobola okubuuza, balina bye baŋŋambye ebitali bituufu, olowooza tukole tutya? Ojja kukola decision ng'omaze omutwe guno gwebungula n'ogubuuza, bwe gukkiryalinga, then ng'otandika okudda omutima gwo gwe wadde otadde ebbali wali okuwummuzaako ng'ogamba kakati jangu twagale muntu waffe. Naye bw'otakikola ekyo n'olowooza nti feelings, emotions, anti mwagala mbu bye bigenda okusalirawo, bye bigenda n'okukutereereza omuntu ono gw'olabyeko red flags, ogenda tomera, ate ekigo kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo, enkoona egenda kunywa. Before you make a decision ne feelings, jjukira nti waliyo kafulu bamuyita bwongo. Mweyambise nnyo okukola decisions naddala ezo ezikwatagana n'obulamu bwo obw'omu maaso nga ne relationships zo mwozitwalidde.